Yes, mugamba mutya mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera no ku Red Zone TV, mwasuze mutya, musibye mutya, yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, gy'osinzira okubanga gy'ogoberera omukutu guno gwa Red Zone TV. Kakati njagala kubanga nkeera ne updates zino olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'11 omwaka 2023 guno omwaka oba luno olunaku mulujjukira bulungi nnyo lwe lunaku abaana aba National Unity Platform lwe battibwa. Naye njagala kubanga before nga tunaba kubanga tugenda mu nsonga ezo, njagala kubanga nkuleetera ate updates zenkujjidde wali mu ddwaliro Ensambya Honorable Segirinya Muhammad wali olwaleero we twogerera. Naye ng'ekisinga okuba ekikulu, abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform bangi bagenze bakyalayo era oluvannyuma ne bakomawo nga batuwa reports ezizaamu amaanyi nga batutegeeza nti Honorable Segirinya Muhammad agenze akuba ku matu. Kati gwatanaba kubanga osubscribinga, njagala osubscribinga ekkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinge ku channel yaffe eno, okwate ne kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna, kubanga ate updates zenkuleetedde olwaleero. Ono omugenyi agenze mu ddwaliro okukyalira Segirinya Muhammad si wa bulijjo, so bw'obanga osobola okusharinga information eno etuuke ne ku muntu omulala kikole, kirira wansi awo olaba akasayini ka share, kwata mu link eyo gikopinge gitwale ogisharingira omuntu omulala naye abeere nga ate afuna amawulire nga gano. Njagala okutegeeza gwe munange ali ku Red Zone TV nti we bukeeredde oba gye bwazibidde olunaku lw'ejjo ng'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu akyaddeko mu ddwaliro wali Ensambya, era nga olaba abasawo nga sinaba kutwala ku kiki yajjeeyo. Njagala nsooke nkutegeeze nti abasawo babadde mu kusagambiza abasawo abasangibwa mu ward gye bayita Mother Kevin oba Maza Kevina, abata abamanyi eddwaliro ly'Ensambya bwe batera okubiyita bwatyo, bwe yasanze abasawo mu mbeera eyo ne basagambiza ne babeera mu ssanyu ery'ekika ekyawaggulu nga balabye ku mwagalwa w'abangi, balabye ku pulezidenti waabwe, balabye ku mwagalwa waabwe yabadde amaze okuba nga ajja mu ddwaliro okuba nga akyalira ku mukwano gwe omubaka wa Parliament akiikirira Kawempe North amanyiddwa nga Honorable Segirinya Muhammad. Wabula abasawo nga tannaba kubanga atuuka mu ward eri ewali omulwadde, abasawo babaddemu jago buli yabadde ayagala serefi ono nga twakugamba nti president w'abantu yadde talina n'omu gwazibikiriza, era yatuukidde ku reception n'asooka n'ababuuzaako nga w'omulabaawo, ne bamusanyukira ne bamwaniriza bulungi nnyo, ne bateekawo embeera nga balaga tebaagala agende na mu ddwaliro nga buli muntu ayagala amukwateko. Naye bw'atyo teyawalidde, n'ajja buli omu n'amubuuzaako, be yawadde zihaga n'azibawa, be yawadde buserefi n'abubawa awatali kuzibira muntu yenna. Wabula oluvannyuma Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga yamaze n'ayingira munda n'abanga alambula ku mulwadde amanyiddwa nga Segirinya Muhammad. Embeera gye yamusanzeemu nga womanyi obulwadde nti tali mu mbeera nnungi nnyo, naye ekisinga okubanga kizzaamu amaanyi, President we yavuddeeyo yatutegeezezza nti Honorable Segirinya Muhammad agenda akuba ku matu, era ajja tutegeeza nti newankubadde embeera si nnungi nnyo, n'agamba nti ajja tutegeeza nti newankubadde embeera si nnungi nnyo, naye nga Honorable Segirinya Muhammad waakiri agenda azzaamuko ku maanyi okusinga mu nnaku ziri we yasookera okubeera. Okusinga mu nnaku ezo ezasooka nga yakagenda mu ddwaliro, Segirinya yali bubi nnyo, naye nga President yakikonyeemu nakkaatiriza n'ategeeza nti Segirinya we twogerera waakiri agenda atuzzaamuko ku maanyi, embeera egenda ekyukamuko. Bw'atyo bwe yagambye omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde agenze mu ddwaliro Ensambya okubeera ng'akyalira ku musajja amanyiddwa nga Segirinya Muhammad munywanyi we, omusajja ow'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati bwe yabadde akyali eyo mu budde bwe bumu, omusajja ono gwe mumanyi obulungi ennyo amanyiddwa nga Seeka Umaru alina ebigambo byayongeddeko okugenda ng'ayogera. Ebigambo binazza abyogera ng'alinga yasabira Segirinya afe, naye nga sinaba kubanga ngenda mu ggulire lino, njagala mbategeeze era njagala tukwate audio eno mpola mpola. Seeka Umaru si yatta Segirinya. Seeka Umaru tetumuteekako nnyo focus kubanga tukkirize tugaane ono omusajja alabika anoonya mawulire. Segirinya yatugamba yaweebwa obutwa era bwe bumutawaanya bwe bumuviiriddeko ebirwadde byonna. Wabula akasajja kano abantu bangi bavuddeyo nga bammanja ensonga z'omusajja ono. Omusajja ono alina ebigambo byazze ng'ayogera, ngenda bikuwa nkuwe n'akamu ku katambi omwavudde ebigambo ebyo.
Honorable Segirinya ng'ali ku kitanda Sekawumalu yavaayo n'ayogera ebigambo ebyenjawulo mu nnaku ntono nnyo eziise. Ngenda bikuwa obiwulire si biwanvu nnyo naye ng'omusajja ono yavaayo ng'ategeeza nti ebigambo abimanyi era akimanyi Segirinya ali mu kkoma naye era ye still ayagala afe, ng'ategeeza nti Segirinya oba yamukola ki ye okukakkana nga Segirinya amaze kufa. Kaakati omuyambi wa Honorable Segirinya yakutte ekkubo n'agenda wali ku muzikiti. Jjukira olunaku lw'ejjo lwabadde lwa Jjuma. Omusajja ono bambi si musiraamu naye naye ngenda mukuwa nga annyonnyola. Yagenze ku muzikiti n'aloopa Sekawumalu olw'ebigambo by'ayogerera Honorable Segirinya. Wabula abakulu mu ddiini y'Obusiraamu baategeezeza nti omusajja ono si seeka. Abasiraamu mukimanyi bulungi nnyo. Ndowooza omuntu okubeera sheeka omutuufu, ndowooza emitendera omusajja ono teyagiyitamu era bamwesambye. Kati nga sinaba kubanga nkutwala ewala, njagala nsooke nkuwa ebigambo bya Wumalu ono obiwulire, then nsooke mbe ng'ate nkwongerayo. Sooka owulire Wumalu ono ebimu ku bigambo byazze ng'ayogera. Olwaleero Segirinya mulwadde era mukunjogera ennyangu tugamba ali mu kkoma. Mulowooza sibiraba naye ndi musanyufu lwa nsonga ki? Nze nalwala olw'ebyo Segirinya bye yantuusaako ne ngenda mu kkoma. Maama wange n'ava mu kyalo n'abeera nga ambeerako. Barakallahu fikum wa jazakallahu khaira. Olugero lw'Abaganda lugamba lw'oyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko. Kisobola kwejjusa abannenya ku social media bagenda ne bagamba nti akasajja lwaki kale mbalaba nga bannenya nnyo. Musajja tosonyiwa, akasajja lwaki togira katya, tolowooza tosengejja. Naye mwe mulowooze mutunuulire okuva mu myaka kati tuli mu 5 bulijjo nsirise era basebo mba sirowooza mba sitegeera. Ebyo bye bimu ku bigambo bya Sekawumalu, ate nga njagala ku budde buno bwennyini ate nkuwe ebyavudde ku muzikiti gwa Old Kampala. Omuyambi wa Segirinya bwe yabadde agenzeeyo n'asisinkana abakulu mu ddiini ey'Obusiraamu, baavuddeyo nabo ne baddamu oba ne bawa endowooza yaabwe. Era omusajja ono bw'ati bwe yagambye, ngenda bikuwa obiwulire. Eno ye Red Zone TV, ensonga bwezityo bwe tuzikutuusaako awatali kuzikyusakyusaamu. Sooka owulirize ebigambo by'omusajja ono omusiraamu omuyambi wa Segirinya gye yabadde agenze okubanga annyonnyola ensonga zino, naye bw'ati bwe yategeezezza. Era bino bye byavuddeyo bye nakusakidde. Oli ku Red Zone TV oba tonaba kubanga osubscribinga kikole, kirira wansi awo ewali ekigambo subscribe kikwateko, subscribinge ku channel yaffe eno, okwate ne akaka notification bw'oba osobola sharingira munno abeerenga naye afuna updates nga zino. Jjukira nkutegeezeza nti oluvannyuma lwa updates zino ngenda kuba nkomawo ate n'ekyaleero ekimanyiddwa nga Black November, olunaku lwali lwaleero n'olw'enkya, ennaku z'omwezi nga 18 ne 19 ebyaliwo mu bimanyi, newankubadde nga waliyo eri ate embaga eya Kyabazinga wa Busoga. Byonna tugenda kuba nga tubikuwa kasavu kanyama olunaku lwaleero. Buli kimu ogenda kuba nga okifuna bulungi nnyo. Kansooke nkuwa ebigambo ebyavudde ku muzikiti abakulu mu ddiini y'Obusiraamu nga balina ensalawo yaabwe gye bawadde ku musajja ono amanyiddwa nga Sekawumalu. Katusooka obiwulirize tusooke tweyongereyo. Kwagaliza omuntu okufa si kusomesa kwa ddiini yaffe. Eddiini yaffe tekkiriza muntu kwagaliza munne kufa. Ate oba tutuuka ne ku ddaala nga okugeza obugeza noga nti kati budala singa ofa, eddiini tekikkiriza kuba muno oyinza omweraliikiriza omuteeka mu mbeera endala wadde gwe wennyini okwegerezaako nti kati bwe nfiira wano. Ono asisinkanye akulira ebyeddiini Sheikh Salim Imran ku nsonga eno ng'ono ategeezezza bannamawulire. Disikaali n'akolako kye yakola n'amusindika eno ku headquarter. Ne tuyisa ebbaluwa, ne tuwandiika ebbaluwa mu butongole emenyawo ebbaluwa eri gye yatwala era emudisqualifyinga kwegamba emujja okubeera nti tumumanyi nga seeka mu baseeka abasomesa eddiini. So ebbaluwa twagimenyawo n'ebbaluwa kuga nti ebbaluwa eyo omwami we gyalaga si ntuufu era taddayo gikozesa
mu kifo kyonna era bw'anaagikozesa mu kifo kyonna tujja kumuvunaanira mu mateeka. Ono ategeezezza nga bye baawandiikira Dasheek Omar ebbaluwa ise mu kifaananyi eky'obwa Seeka nga talina recommendation yaffe ffe tetumuvunaanyizibwako ku byonna by'anaaba ayogedde. Bw'aba talina recommendation yaffe nga Seeka kati nga Umaru si mukulu wa ttwale, si district kaadi, si imaamu, si daayi ye muntu akola omulimu gw'okubuulira wadde nga si imaamu naye ng'abuulira. Mu structures zaffe tetulina we tumulina, tumulaba nga muntu wa bulijjo. Nina ne bemmanyi nga bapita ng'ate basiraamu nnyo nnyo, so ekyerinnya tetukitwambulirako nnyo naye kwegamba ebikolwa n'okwe impersonation okwefuula kyatali naga nti nze ndi Seeka gundi. Kati ffe kyetwakola kyekyo okumuwandiikira ekiwandiiko ekiraga nti ffe tetumumanyi nga Seeka asobola okusomesa abantu. Omuyambi wa Sseggirinya Alex Luswa abuulidde bannamawulire nga bwe bagenda okutwala Sheek Omar mu kkooti. Alwana n'obulamu bw'okudda engulu, abasawo bakola ogwabwe, abasiraamu bamasheeki mu constituency bamusomera edduwa ez'enjawulo, abantu ab'enjawulo be yali ayamba bamusabira essaala ez'enjawulo, abantu abakadde bakutteko mu constituency bamusabira okusuuka, naye ng'ate omuntu eyeeyita Seeka tukitegedde lwaleero nti erinnya eryo baali mujjako dda era alikozesa mu bukyamu. Kaakati nno njagala okutegeeza eggwanga nti ffe tetubeera mu katemba. Nze Alex sibeera mu katemba. Kemulabye ebigere bino tukola steps by steps, tugoberera emitendera. Twasoose kwebuuza ku bantu abakukunavu abamu era ne batugamba tusooke tugoberera omutendera guno. Omutendera guno kati guwedde. Oluvannyuma lw'okukuŋŋaanya byonna Sheikh Sali byatubuulidde, omwami Umaru byonna byazzeekola, byonna byazzeakola ng'afera abantu. Kaakati nno muganda wange ngono bwagambye nti katumutadde mu kkooti y'abantu. Kkooti y'abantu kiba kitegeeza nti tugenze mu ssemateeka w'eggwanga Uganda. Ndowooza kitegeerekese bulungi nnyo bwe tutyo bwe tukuweereza ensonga nga bwe zitutuukako. Sebambulidde Patrick Nsemberawo nga nkuweereza Red Zone TV kwoli embeera nga bwejja bwe tugikuwa. Kakati njagala ate tubeere nga tukoma wano ne updates zino, then tugenda kukomawo n'ekiri wali ebugembe. Bugembe ebusoga mu mbaga ya Kyabazinga wa Busoga egenda mu maaso olunaku olwaleero. Jjukira enteekateeka twazikulazeeko olunaku lw'ejjo, ebintu byonna ebisinga obungi wabirabye olunaku lw'eggulo. Kakati njagala kuba nga nkutwalayo direct ate nga mu ngeri y'emu ebiriwo byonna ogenda biwulira. Ababuusabuusa obufumbo buno embaga eno, abatajagaliza birungi, abagamba nti embaga byonna kubanga munaye ffe tukuwa mawulire nga wegajja, ebigambo bingi byogeddwa ebituufu n'ebitali bituufu. Kati gwe ngenda bikuleetera byonna ogenda kubanga weeronderako. Embaga eno erimu ebirumira mbu okusinziira kwabo naddala abamanyi eby'omunda mu Bwakabaka bwa Busoga oba mu Bwakyabazinga bwa Busoga, naye nze byonna sibitegeera. Nze nkuwa mawulire era ogenda biwulira naawe weerondereko. Red Zone TV kwoli batonda bakubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula.